Ampuliriza omulungi nga tetunnatandika katabo kaffe, nzikiriza nsooke neebaze abo abanyiikidde okugabana linki za vidiyo zaffe ne channel yaffe okutwaliza awamu nti mukola kyamaanyi era temujjanga okwo. Mpozi nammwe abadde tebannatandika mbasabisa kisa mukitandike olwo nno lwe munaayongera okutenderezebwa nga bwe mutadde ettaffaali eddene ku lulimi Oluganda n'endala ezirwekuusaako. Mwebale nnyo. Leero tuleese essuula yaffe ey'omunaana, nzirikira mu ssana ezzibu. Efaanana okubuzaabuza agiwulira obuwulizi, naye bwe tunaagituukira wakati wamma ng'otegedde ekyogerwako. Okukujjukizaako we twakoma mu ssuula ey'omusanvu nsula mugubira, oluvannyuma lwa ssali omumegganya okufa, munnaffe ne kannyina baalikwatako nga beeyongera gye baali tebeekakasa wadde, naye nga baali banoonya ku bubudamu, nga banoonya abantu abayinza okubayamba okubabudamya. Wabula eyo mu kiro nga batambula, omute yali aweekeddwa otulo twamukwata ng'ayoya kwebaka, ate oluvannyuma ne yayaweese ne tumukwasa ekkubo lye limu. Wabula bino okubaawo baali bamaze ate okwevumbika mugubira oguziyivu ate ogunene ebiyitiridde. Era oluvannyuma lw'okulowooza ebingi, munnaffe yasalawo asule mu kibira ekyali kijjudde obuwaawaavu. Wabula Mukama yabayamba era tusembayo ng'obudde bukedde, munnaffe ne kanne nga basazeewo beeyongereyo. Nzikiriza wano we mba ntandikira essuula yaffe ey'omunaana, nzirikira mu ssana ekkambwe. Nga tutambulidde ebbanga si ggwanvu, ekibira twakyabuka ne tweyokya ettale eryali lijjudde embubbu n'etteete ssaako n'obusakasaka obutonotono. Nanoonya akatunnumba akagulumivu nsinziire okwo neetegereza oba waliwo gye nali nnyinza okulengera abantu. Naye gye saalengera gabira, nalengerayo nsozi ezaagulumira obulungi, kale nga mpaawo kiwa ssuubi. Mukadde kano enkalamata yali endi bubi, nga ne kannange kaayoya bya kitalo, anti ebbanga kaali kagenze ggwanvu nga tekalaba ku kyakulya. Najjukira nga bwe tubadde tunaatera okufuluma ekibira, nali ndabye ku matungulu, wabula nga nali sigafuddeeko nnyo kuba kye nali nsinga okwetaaga kwali kuddamu kulaba ku bantu. Naye kye nali ndabye mu kaseera kano kyali kintonzeemu ekibuuzo nti oba ddala nali nnyinza okutambula ne nzivuunuka ensozi, agabira kw'ossa n'ebyererezi bye nali ndabye nga mpaawo kye naalidde. Kale olw'okuba ekituufu kyali nti nedda, nasalawo munnange muleke we twali nsooke nzireyo ndeete amatungulu kuba gye gaali tewaali wala nnyo kunneeraliikiriza. Naye ye munnaffe ekyokumuleka wano teyakigula, era olwali okumukuba omugongo omulanga nazzaako. Kannyabo saatagana na kukawooyawooya n'enduma nga nzira mu kibira. Ekituufu g'amatungulu gaaliyo bulungi, wabula nasanga enkima zaagansoose era twasooka kwezobamukko nga nzigoba, wabula tezankaluubiriza nnyo ne zindeka nnoge agammala. Bino byonna nabikola mpapa kuba gye nali ntadde amatu omulanga ogwali guvaayo wamma nga muzito ddala.
wabula nali nkyasiba entanda. Omusota ogwali omuddugavu ng'eggongolo ly'omu kibira ne guntema emirundi 2 ku ngalo ne ku mukono. Nali sisoose kugulaba, anti gwali gwekwese mu matungulu amato, kale nga kizibu kugwawulamu kuba byonna byali bifaanana kimu. Saasooka kuwulira bulumi, naye nali nsobola okuteebereza ekiddako kuba bangi be nali ndabyeko saako ne be nali mpulidde begibozze. Era wano we nakoma ne nvumbagatira ge nali naakanogako embiro ezaali zindeese ate ne zimpesa nga zinziza gye nali ndeese eyali mu miranga. Naye namusanga eridda gye nali ndaze alikutteko, era we namusanga bwe twatuulira ddala ne nsooka muwooyawooya nga bwe mugumisisa amatungulu agaali gamyuse ebiyitiridde. Mukadde kano nali ntandise okulabya eby'engeri, ng'amaaso gatandise okunkwata olufu era nga ntandise n'okulowooza ku magenda gange. Anti eddagala lyonna lye nali nsuubira okunnyamba okunnuunamu obusagwa okugeza ng'ensigo y'ekijanjaalo n'ebirala, mu kaseera ako nali sirina bwe nnyinza kubijja. Neeyambisa olungubanguba olutono lwe nalina, munnange ne mususiza ettungulu era nagenda okumulaba ng'akamwenyumwenyu kamumeze okusikira ennaku gye yalina. Wabula ekituufu mukazi wattu yali tamanyi buwoomi bwa ttungulu kuba yali taliryangako, wabula era ng'abasinga obungi ndowooza naye endabika yaalyo ey'okungulu ye yamusanyusa. Olw'okuba bambi yali yamanyira kweriira magi, kwenywera mata ssaako n'omubisi gw'enjuki, olwali okuluma ku ttungulu ne yeesisiwala ng'eno bw'atemerereza n'otuuso gattako okulinziriza. Yafaanana eyali ayiiriddwayo, anti obuwoomi ettungulu bwe lyali lirabika bwali bwawukana n'obwo bwe lyali lirina. Naye olw'okuba tetwalina kyakulya kirala, nagakkakkanako ne nga bwebwenera mu ssanyu nga ŋŋendereramu naye okugamwagazisa, era Mukama n'annyamba n'alyako. Eby'okumisendasenda bino byonna nabikola seewulira bulungi, olwo ng'obusagwa bunsensera lutali luno. Era omukono gwatandika okunzitowa nga sikyasobola kuguwanirira mu bbanga kumala wadde eddakiika. Nalowooza nti oba ssinga nali mbwenuunyeemu nga gwakannuma, embeera oba oliawo teyandituuse kussa kwe nali mpulira eyolekera. Naye kino nakirowooza kikeerezi kuba bwali bwansensedde bwadda. Kamunguluze yali omuyitirivu, yampaliriza okusooka okussa omutwe wansi nindeko amale okukendeera, naye ng'ekiyinza okumukendeeza sikiraba. Omusana gwali gwememula okuyitiriza, ate nga we nnali tewaali kasiikirize kugumponya, mpozi kandiko mu maaso. Nagezaako okwewalula nkatuukemu nve mu kasana akaali kambabirizisa obuvunaanyizibwa, naye munnange bwe yandaba n'alowooza nti ndi mu muzannyo. Era bwe yalaba ntandise okwewalula n'ayanguwa okuntuula ku mugongo saako n'okunkwata amatu ng'eno bw'aleekaana ng'avuga embalaasi. Amazima n'amaanyi agamulagira okunvaako nali sikyagawulira, kale ago we gambulira nandisobodde ntya okwewalula nga naye andi ku mugongo. Era wano we nakoma omutwe ne nteekera ddala wansi. Nayongera okuggwaamu amaanyi n'empewo mu mubiri ne neeyongera wadde omusana gwali gunjokesa bunyiikivu. Kannange nako kaali awo nga gutufumba ffembi era ng'entuuyo zikayitamu wabula nga sirina ngeri gye nnyinza kugukawonya. Nga mpotokedde ddala natuuka ne mmanya nti obulamu bw'ensi ndabika sikyabulinamu mugabo, era wano we naddiramu okusaba Mukama nga mmugamba nti ne bw'aba ntutte annyambire omwana wa nnyabo afune omudduukirize obulamu bwe buleme kuzikirira.
Essaala yange yali ejjudde ennyiike n'amaziga olwaggwa, nange ne nkoma okubaako ekifa ku nsi kye ntegeera. Bwe tutyo ne tuba nga tutuuse ku nkomerero y'essuula yaffe ey'omunaana etabadde mpanvu. Essuula ey'omunaana, nzirikira musana ekkambwe. Bw'etyo bw'ebadde tugifundikidde mpaka omulundi ogunaddako bwe tunadda n'essuula yaffe ey'omwenda, nzaalibwa mu nsi empya. Atakuumira mu ssaala abankuumire. Mweraba.